atenderezebwa agulumizibwe okitaffe Tonda ne mama Namugereka abango bwangwa mu bwangire bwabo ndi kitangala mbasindikira ekitangala ndi kwagala mbasindikira okwagala ndi bumu mbasindikira obumu ndi ddembe mbasindikira eddembe mbagombogo kyewagula erizaala enkambwe gwakasigwa kuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliriza mu biti byammwe eby'enjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe eby'enjawulo nate kulakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwako ensi yaffe ey'omunda wepo ne aweeru Katonda atudde munda munzala musa Katonda atudde munda mugwe nga Katonda yetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo okutakkaanya ebigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaba obisuule mu guluka weeyongeyo n'obulamu bwo bikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu nga tulina okubeera nga tutandika ebbaluwa ey'akadde kano okuva eri mukama waffe Ssalongo Namuzinda amanyikiddwa nga Archangel Michael mu lunyanyimbe nsaba okole ekikoowe eky'ekibiina kye tutuddemu nga oyingiza ekitangala ekyeru mu nnyindo ate nga ofulumya zaabu mu kamwa yingiza ekitangala ekyeru mu nnyindo fulumya zaabu mu kamwa yingiza ekitangala ekyeru mu nnyindo fulumya zaabu mu kamwa yingiza ekitangala ekyeru mu nnyindo fulumya zaabu mu kamwa kwata ku mutima gwo owuliriza enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo lyo ettukuvu omwagalwa mw'otudde omwagalwa ekikula kyo ekya ddala kitudde mu ggulu tewajja wano kubeera nga okolerera ggulu nedda omwagalwa bulimba era ekirooto kye weesulamu ekikula kyo ekya ddala kitukuvu era ng'otudde mu ggulu ekyakuleeta wano kubeera nga weezuula okubeera nga odda mu katiba ko ak'obulongo bwe obutukuvu obutudde mu ggulu kikusoboseze okusobola okubeera nga oleeta eggulu ku nsi weewaawo ebbaluwa okuva eri mukama waffe Ssalongo Namuzinda egenda bw'eti mbalamusizaako mwenna abatukuvu abaagalwa tubalamusaako mu kwagala era nga tuyagala okubeera nga tuyogera wamu nammwe mu kadde kano ku ebyo ebyeyongera okubeera nga byeyasa mu mwezi guno gwe mulimu n'ebingi ebigenda okubeera nga bibeera bumu wamu n'okusalawo kwammwe okubeera nga mutonda obumu okweggyamu ebyo n'ebitakyabaweereza n'okubeera nga mweggulirawo eri ekikula kyammwe ekya ddala abaagalwa amayengo ag'omwezi guno gwe mulimu gagenda bawuliza nga muliŋŋanga abali mu ddemeezi eryo eribayamba okusobola okubeera nga mweggulirawo eri etterekero lyammwe ery'obujjajjammwe n'okubeera endabirwamu ey'obutonzi bwe mutudde n'ebika byammwe engeri we byalukirwa abaagalwa ku lw'amayengo aganyinyitira ery'ensi yammwe okuva mu mitendera egy'ensi eya waggulu abaagalwa mujja kufuna ebyo byonna bye mwetaaga naddala mu myezi emitonotono gye muyiseemu abaagalwa mufunye empulira etudde mu buziba bwammwe ebaleetedde embeera esoomooza naye mumanye nti muli kweggulirawo mu kadde kano okusobola okubeera nga mufuna ebirungo byammwe eby'ekikula kyammwe ebitudde mu nda yammwe era kano ke kakisa ak'okusobola okubeera nga mwejja mu makomera ge mwali mweteekamu abaagalwa nga we mufuna era nga we mweggulirawo eri amayengo gano abaagalwa amayengo gano gagenda kubeera nga gabawa amayengo agabayamba okusobola okubeera nga muteekako ebyo n'ebyetaagisa okubeera nga biteekebwako eri ensi yammwe mumanye biki ebyetaagisa okubeera nga birongoosebwa n'obukunivuzo obungi obuli bumu mu bulamu bwammwe obubataddemu amayengo ag'okwawukana abaagalwa eno y'engeri empenda bwe zigenda okubeera nga zitemebwa mu ddemeezi lyammwe
kibayambe okusobola okubeera nga mukyuka okudda mu ntegeere y'obumu. Musobole okubeera nga mujjukira amazima gammwe agaddala. Era mulondewo okubeera nga mweggulirawo n'okwesiga omutukuvu abatuddemu, your divine self. Era mujjukire amayengo agataggwaawo agabatuddemu. Kino kijja basoboseza amayengo gammwe okusobola okubeera nga geebongera eri ensi yammwe, kikyuse obulamu bwammwe, era mukolagane wamu n'amayengo ag'Amakyusa oba omufuusa abatuddemu mu lugendo lwammwe. Abagalwa, mutuukiridde mu butukuvu era nga muluŋŋamizibwa Ssalongo Kawumpuli. Waali okubeera nga abaluŋŋamya mu makyusa n'amayimusibwa ge mulimu. Omutukuvu wammwe abamanyi era nga abawuliriza. Abaluŋŋamya mu buli ddemeezi oba mu buli kkubo lyonna mu ngeri yonna esoboka, okubayamba mu ngeri ey'ekisa n'okufuna enkyukakyuka ezitudde mu ddemeezi eryangu. Naye mu mwezi guno gwe mulimu mugenda kubeera nga mufuna amayengo aganaatuuka ebuziba bammwe. Mufune empulira ey'obusirifu mu nda yammwe. Naye tuyagala tubategeeze nti weetuli okubeera nga tubawanirira era mumanyi nti tubaagala era mwagalwa. Oba mukitegera? Mu ngeri eno temulina kubeera nga mufuubaana okubeera nga mutuukiriza obutuukirivu bwammwe nate, mujja bwambala mpola mpola. Kye mulina okubeera nga mukola kwe kubeera nga mubeera bamalirivu n'okubeera n'ekiruubirirwa eky'okwagala mu buli mbeera eri mu kkubo lyammwe, nga mweggulirawo okufuna amayengo ago, okukolagana nago, okweggyamu ebyo byonna ebitali bumu era ebitakyabaweereza mu lugendo lwammwe. Mwekkirize amakyusa gabeere mu nsi yammwe, mudde mu maanyi gammwe n'ekikula kyammwe ekya ddala. Abagalwa, bingi ebikyuka era nga bingi bibaddewo ku mutendera ogw'amayengo. Ne amayengo gano geeyongera okubeera nga gasuukunda empulira enkadde ey'omubiri gwammwe ogw'obwamukasa, amayengo ag'okutya, ebijjukizo eby'obujjajja bwammwe obutali mu bulamu buno bwokka n'obulamu bwammwe bwonna obw'emabega, n'olutuula olw'okweraliikirira lwe muzze mukaalakaala nalwo mu lugendo lwammwe. Mu ngeri eno we mufuna embeera zino, abaagalwa, muteeke essira eri ekikoowe kyammwe, muteeke essira eri nnamuziga y'omutima gwammwe n'akakulenge k'omutima gwammwe. Muyite ekisa eky'obutonzi omusanvu bwe muyita Elohim, the grace of the Elohim, okubeera nga babayambako okubawa olugendo olwangungu. Mukitegera baagalwa? Invoke the grace of the Elohim to ease your way. Mukitegedde? Ekirala ekisinga era kye mulina okubeera nga mukola kwe kubeera nga mulya kitonotono, munywe amazzi agamala, mutambuleeko nga temuli mu ngatto ku busubi oba mwebakeko ne ku busubi. Mulabe nga emibiri gyammwe gitambula ne music oba ennyimba ze mwagala, oba muzannye n'abaagalwa bammwe oba abaana bammwe oba n'ebisolo ne baganda bammwe abatudde mu bisolo. Ebintuntu ebitono ebyo bigenda kuyamba emibiri gyammwe.
kibayamba okusobola okubeera nga mwebonga n'amayengo ago ag'amakyusa. Ebikolwa ebyo bye mbagambye okusobola okubeera nga mukola abaagalwa bigenda bayamba nnyo nnyini ddala okubeera nga mwebonga n'amayengo amajja ageeyongera okubeera nga ganyinyitira eri ensi yammwe. Muwulirize essanyu era mubeere n'okusiima mu nda yammwe nti mu buli mbeera muwanirirwa era nga muweerezebwa. Ebitonde ebitukuvu weebiri okubeera nga bibaweereza buli kadde. Mu ngeri eno mufune akadde muyingire mu bulungi bwammwe mu mazima gammwe agabatuddemu. Era mubeere bumu wamu n'ekisa n'okutegeera n'okumanya okw'obumu okubagatta mwenna ng'ebitonde. Mukole kyonna ekisoboka mu busobozi bwammwe okutonda n'okuyinjiwaza amayengo g'omutima gwammwe, amayengo ag'okulabirira n'ekisa eri abalala, naddala eri baganda bammwe abatudde mu bisolo, obutonzi ne baganda bammwe abatudde mu lugoye olw'abaana b'abantu. Mugezeeko okulaba nga mukola practice ey'okuvaamu amayengo agasiima okuva eri emitima gyammwe. Mukitegeera bagalwa, mukiwulirize mu lugendo lwammwe mu kifo ky'okubeera nga mukiteeka buteesi mu mmeeme yammwe oba mu birowoozo byammwe. Abaagalwa, amakyusa agagenda mu maaso ga mugaso nnyo nnyini ddala era nga g'amaanyi nnyo nnyini ddala mu bulamu bwammwe bwe mulimu olunaku olwaleero. Buli kinnoomu ku mmwe muli mu lugendo luno mwenna awamu. Amayengo ag'amayimusibwa gali kukosa buli kinnoomu ku mmwe. Era njagala mbajjukize, si buli kinnoomu ku mmwe ategeera kiki ekigenda mu maaso. Mu ngeri eno abaagalwa, mubeere ba kisa eri abo bonna abatamanyi kigenda mu maaso. Era buli w'onaabeera w'ekisa eri abo abatamanyi kigenda mu maaso kye kikolwa eky'obuweereza ky'ojja okubeera nga oweereza eri sseŋŋendo yammwe. Buli w'onaakikola omwagalwa ogenda kubeera nga weggulirawo eri amayengo ag'ekisa eri ensi yo. Era omanye nti kye kirabo ky'ogenda okubeera nga owa eri ensi n'eri ggwe kennyini. Mubeere kwagala, mubeere obutukuvu obubatuddemu. Era nga obutukuvu obubatuddemu bujja bajjukiza lwaki buli kintu kyonna kirina omugaso. Era amaanyi ago agabatuddemu amatukuvu gajja bawa obuvumu n'amaanyi. Ensi yammwe n'obulamu bwammwe buli kweggulirawo mu ngeri ey'obuziba, mu kuwonyezebwa n'okukyusibwa mu ngeri ey'awamu okusinga nga bwe kibadde mabega. Mukitegera? Mu ngeri eno tewaliwo bintu bitono ku bigenda mu maaso. Buli kintu kyonna kyetaagisa okukkiriza okw'amaanyi, okulemerako n'okuteeka essira, okusigala mu ddembe, mu mayengo ag'okusiimu, okweggulirawo n'okwekuumira ku nnamuziga y'omutima gwo. Kola kyonna ekisoboka buli lunaku okweyozaayoza. Buli lwaggulo weeyozeeyoze ku lw'omulimu gw'okoze. Okitegera? Jaganya ku lwa buli biro by'otambuliddemu mu kwagala. Jaganya ku lwa buli kadde okw'okubeera nga owadde abalala ekitiibwa n'okubayisa mu ngeri ey'obuntu bulamu. Gezaako okulaba nga ofuna okutegeera n'okumanya ku biki by'oyize era weekakase
mu ebyo by'oyeze nga bya ddala. Ebikolwa byo leka bibeere mu kwagala. Oba mukitegera? Kubanga kwagala y'ensi gye ebali mu maaso. Buli w'onaatambulira mu kadde akaakakati omwagalwa kijja kujjukiza kiki ekikola nga ggwe. Ekisembayo abagalwa, mujjukire okusaba ku kiki kye mwetaaga. Mbasaba mukijjukire kino. Tusobola obbayambako okubalongamya, okubazzaamu amaanyi, okubawa ebirowoozo ebibayimusa, n'okubanaaza n'amayengo gaffe ag'okwagala, n'okubanaaza n'amayengo ag'eddembe, oba n'okubakwata ku mitima gyammwe, okubawuliza empulira etuddemu essuubi mu nsi ebali emmaaso. Mwejjukize buli kiseera nti mwetooloddwa bajjajjammwe mbw'amayembe amazadde era amalungi n'ebitonde byonna ebitudde mu kitangaala. Nga weebiri wano okusobola okubeera nga bibayambako okudda n'okweyubula kwammwe, okudda mu kitangaala n'okwagala. Mumanye nti buli kiseera weetuli era nga bwe tutyo we tubadde. Buli kiseera tubaddewo okubeera nga tubayambako, okubeera nga mugattaganya wamu n'ekikula kyammwe eky'omunda. Ndi Ssalongo Namuzinda wamu n'akakiiko akaayakaayakana n'ekitangaala. Atenderezebwa agulumizibwe Kitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawanga obwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe. Akuume.